Soko fukao. Mutoke huko pale. Mutoke na bandu naye. Afande. Neno kuwayo mlikuja kukaa wewe tutasaidia. Support. Murumire Byenyanja. Sinyanja ya muntu, sinyanja ya FPU, sinyanja ya kanzira. Ilifata vera mu transit abasirikare. Goje kusigara wana. Benefiting ku nyanja. Nayo wojo nona. Onaryawa. Sikurifuza na mujawa. Kati kino. Kiturazo mukwano. Kubanga wali babaye abarumire Byenyanja. So ne message ya fande mase eri mu ruzungu ngenda kubasomera njya kusaba omukuru ono agitranslating buli omaji bulire. Today we gather here lero tukuze ate tuli babubi njagala twefumitirize kubanga waliwo omukulembeze w'eggwanga we yayogera olunaku lumu n'agamba nti omukulembeze yenna akulembera abantu naye nga tasobola kubagamba mazima oba nga tasobola kulwanya abakulembeze be bakulembera okukulaakulana oyo omuntu mulabe wansi ye. Kituufu nnyo ekijagala mukyefumitirizeeko nti oba oli mukulembeze wano mu Buyende naye nga tosobola kuyimirira ku leediyo oba mu maaso g'abantu b'okulembera n'obagamba amazima amatuufu n'oleka amazima amatuufu n'oyesaawo ebigendererwa byo ng'omukulembeze then oli mulabe w'abantu b'e Buyende. Ekyokubiri taata ono yayinza okunjulira kubanga taata atusinze ku myaka mukama amuwadde ekirawo ky'emyaka. Taata bw'oba osobola ogamba abantu amazima ennyanja eno mu 9 mu 2000 n'olwaleero abantu abaliwo mu 9 baliwo mu mwaka guno abantu beeyongedde. Ffenna tukimanyi nti ennyanja teyeeyongera wabula abantu bali mu kukola ki? Bali mu kweyongera. Igwe nange gwe omukulembeze tukozeewo ki okulaba nti abantu baffe bali mu kweyongera naye ate ennyanja tugikozesa bubi abantu abo tugenda bakuuma tutya mu maaso. Ekyo njagala nakyo kyefumiitirizeeko. Ekyala nga abakulembeze wano ffenna tuli bazadde ani ayinza okusanyukira mutabanyi we kuba wano tuli balimi ba bikajjo tuli balimi ba muceere gw'osobola ogamba omwana omuga genda mu muceere guli osala omuceere omukulu gw'oba oleeta najja nga akusalidde n'omuceere omuto n'omukwata mu ngalo n'omwebaza anayinza kino. Lwaki muwulira nti omuvubi yeetaaga agenda gyeyo ekyennyanja ekito akitwale nga tekizadde mumukubire engalo era mumugambe nti mbeera mbi ekimukozesa mumuleka akikole. Lwaki wali badde oyagala omuntu agiye ekyennyanja ekito ekyanaba kukula ekyanaba kuzaala? Kwe kuba omukulembeze abeera n'abagamba bannaye ffe ng'abalunzi tetulya buyana tubuleka ne bukula ne buzaala ne tulya enteeko z'eki kyayagala ne wano nti njagala webuuze mu butuufu nga twefumitiriza tuli bakulembeze lwaki osobola okukyawa FPU omusirikale ka muntu akugamba nti meeya genda mu nnyanja jayengege ya half kilo okudda waggulu ento gireko gijeyo omwezi ogujja n'ogamba omuntu oyo mubi nnyo. Oli kulungi nnyo. Akwesa olunyankole? Yes.
Taka muntu. Mtoke huko pale. Kama mtu wakeza bandu naye. Afande. Neno kuvayo mlikuja kukaa tuwe side. Somebody should mambo ya jerika. Nani? Waweke na mfano wewe guni tega kumchifo kirala kitiki basi ubona sasa nanga muchongera nekibere kiwanvu government bweraba abantu nga batandise okulanda ennyanja bagimala ngigamba no kiki ekireetedde obuzibu abamukene ekitimba kyasukka nnyo kikwata ekikere nekikwata empuuta nekikwata engege nekikwata ne mukene ne bagamba amusooke muyimiriza ekitimba ekyo tuddemu tutunulire engeri bwe tuyinza okukola nekisinga nga kinyigiriza abantu baffe nti kati ku ssaawa yaleero tunenya FPU naye ate ffe tetwagala kwenenya abayongeza guloofu ezo okutuuka batukutuukira okukola ki okutusiba so naye kirungi byefu yakyogera waliwo enteekateeka era n'ekirala kino kankite ku likodi afande mu maaso okubawo ennaku bbiri omuntu yeefumiitiriza ng'atunuulira wala ayinza okukitegeera nti maama abalumirirwa era n'ekirala waliwo kyetuyinza okuyita nti okuba mu kisaka owuli ekivaamu bantu nga basirisa bawadde ennaku bbiri abantu ne bakola ki kyebasituka nabula ne basituka agaba ate ennaku bbiri azigaba ngaani mugende mu parliament banne muleeta regulation mwanguye regulation tukole ki abantu babate kuba mu kisaka oli ekivaamu okyoli walibadde omukulu so bakadde bange ndenva waggulu ngamba saba gavumenti bw'oba oli mukulembeze wano erina enteekateeka ennungi okulaba ngaeteeka amagye wano mwalibaddemu abagiteeka ne ku nninga okwongerako amagye ekifo ky'oggajjako kubanga eky'oggajjako kiyinza okuba kizibu era muzeeyi wabagamba njala kuloonya ba ereda tulabe banaakola kiyinza okuba nga baagiba waamu naye nakola ki ekaluba era kiyinza okuba kizibu tukwasaganyize wamu tukwatagane ne FPU tetuli bayeekera gye muli tuli baana bammwe era omulamwa gwaffe tuteereza nnyanja mwebalire ddala we tuli science obbala bamaanyi Kale. the next stop next year mwezi gw'okusatu awo nja bayita nange mukalaki naye mumanyiyo kalaki is after Serere Soroti kalaki kabera mayiga Morata but if you're from the ferry Morata as you're coming to Chero still jenjagala nnyo when I'm part of you when you are arresting those people man bro that moment is very nice jenjagala nnyo yes motorcycles njagala nnyo that moment man so nyamaza mazu Ogenda kola interview. Okusaba kwamwe kwagenda ne kutuuka buli wamu mu parliament kwatuuka mu office ya Ministry of Agriculture and Aquatic kwatuuka so banatera okubaddamu nga DFO wababuulidde mubeere bagumiikiriza nga bwe mugumiikiriza obudde obuwanvu okutuusa essaawa eno akati mubeere bagumiikiriza ngamba kubali abaamukene so ng'ovudde ku ekyo mbasaba ate mukyuseemu mu nkola ey'okugaana okukwatibwa resist to arrest baba bagenda kukwata ng'omanyi tekoze omusango teweesuula mu mazzi tewetta ne weesuula mu kitogombo ffe no be calm there is nothing like beating or torture these days in our operations. There is nowhere. Mayor has witnessed. Mayor chogeddeko. LC twa chogeddeko. Ani go bakutere bakuba. Yani chairman yagamba nti abantu bange kumwaro babakuba. Taliyo. So mubulira abantu abavubi mubasomese baliko okutya. Baliko kwesula amazi. Ate ne bamala ne bawayiriza ne bagamba batusudde mu nedda. So
so we bakukwata bajja kujja ke Butimba bajja kuleta wano urusi bakusonyiwe urusi bakusibeko nayo oveeyo tituba tatewali gwe basse so tuseemu tekemba saba nze message je mbasaba nga namwe bwe mwino okusaba kwa mmwe era bagenda kukuba ddamu nange mbasaba nti mubuulirira abavubi bakyukemu mu ngeri eyo so avande I wanted also to take this opportunity to thank our beloved February this very year. So that is approximately 8 months on ground. We have managed to raise, in those 8 months, we have managed to raise cocotas, those ones that are called beach seines. Ebikumi bibiri muchenda mubina nga bwe mubira bahipu yabyo bweri awo bye tubaliddemu omuwendo gwa ssente ogwenkana emiliyoni za Uganda 27 emitwalo 6 ebyo bye mulaba awo then tukwata kye bayita monofilament ze zino zikamba maaji ezo ze mulaba ezenkana 22,204 ze tubaliddemu omuwendo gwa ssente za Uganda emiliyoni za Uganda 11 no 10 actually 10 mu 10 mu emitwalo 2 then yes oraba wali mukubisemu awo waliwo era mujja kulaba twakolektinzeewo kubanga akatimba kamu tukawalidde emitwalo 5 so kyensoma kyekyo naye nga kamitwalo 5 abalina olusobola mukakolekting so kati sente zeezo then undersized gillnets buno babayita konyoboy buno obwa size entono nga gillnet naye nga ka size entono mukayita konyoboy quantity buli 2,000 then tubaliddemu sente za Uganda emiliyoni 40 okiraba small robots buno okwata obutono butukutuku bumanya mpanji yes 10,202 tubaliddemu sente za Uganda miliyoni 4,488 tekako already amafuta gafumuuka just wasting time batya petroli ke yayokyezza aba awo gajja kuwaamu ago gali kufumuuka awo watch away go the other side soko fukao nayo no mulenzi nga tatya petrol abimanyi manyi okubyukya mwongera amafuta wano kama mafuta mwongera wano gwe musajja sebo ojja badde antuteze oti kiwedde ali musajja wewa Kiso
babikwatidde FPU bikwase ebikute mu bbanga lya myezi 3. So tusaba abavubi bava mu nvuba embi bagule ebitimba ebiri ku mutindo batagara kuva mu nvuba embi ffe nga FPU tujja kusigala mu bikwekweto byaffe ebyokulwanyisa envuba mbi tukwate ebitimba byaffe byabwe then bajja kubanga baruzinga sente baba baruzinga sente zaabwe so bagule ebitimba ebiri ku mutindo so kino tukikoze kiri mu mateeka oluvannyuma lw'okufuna court order etukkiriza ku byokya bino bitali mu mateeka ebitimba bino bitali mu mateeka so nsaba abavubi n'aba local leaders bakoleraga wamu n'amagye gaffe agalwanyisa envuba mbi wano mu Buyende district ku Kyoga balwanyise envuba embi si mulimu gwa FPU gwokka. Ekikwata ku guni wano we muli wano about this site here, the detach. Detach weri wano strategic nade waguru batunja kuforwardinga waguru bafune possible solution. Giso webukungu town council ja raisinze eyokubeera nga ayise mu masomero ng'alaba abaana bakendedde oluusi kiva ku bazadde okubeera nga batutta abaana mu masomero naye ate nebeerayo obuzibu nti ebadde ebeerayo abantu ababadde basabanga akasente ku ssomero abakulembeze ab'amasomero n'abasomesa nga basaba abaana abo akasente n'abazadde. Kakati mu mbeera eno ey'okubeera nga tebavuba mukene ebyennyingiza byakendeeramuuko kireese abaana abamu okubeera nga tebasoma naye ate amasomero ga gavumenti twakivumirira His Excellency President n'atoola order teri mwana mu ssomero lya gavumenti erya UPE oba erya USE okubeera nga asasula ekisale kyonna ekikwatagana n'okubeera nga omwana omuliisa ekyo kiri optional gwe ng'omuzadde kwata akasente oba omwana we ekyokulya oba omuwa muwogo mwokye oba lumonde ng'omukaliridde omusibirire entanda naye ekyokuddamu okuwulira nti omusomesa oba headmaster agobye abaana ku masomero ekyo His Excellency takyagala twakivumirira e Buyende era kakati mu kaseera kano abaana gye bali mu masomero basoma teri mwana gwe bagoba e Buyende wano saawa eno amasomero gonna gatambula bulungi abaana bonna bali mu kukola ebibuuzo aba P7 ne senior 4 P7 bagenda kukola ebibuuzo senior 4 batandika okukola teri mwana gwe bagoba twagala okukiteekako essira tetwagala kuddamu kuwulira nti eriyo omwana gwe bagobye mu ssomero lya gavumenti kubanga gavumenti esasula abasomesa gavumenti nevaawo nesasula ne sente ezimu buli kwota ezibeera nga ziyimirizaawo essomero mu kugula kyoka n'ebintu ebirala scholastic materials ekyo mu Buyende abaana tebakyabagoba abaana bonna gye bali mu masomero basoma bwebeerayo omwana w'omuntu nga bamugobye oyo aje mu ofiisi atutuukirire tulabe ekyokukola. Assistant RDC, our Operations and Training Officer, Major Franka Kanza, our beloved PRO, Lieutenant Lufura, fellow commanders, our dear District Fisheries Officer, Madam Sarah, Environment Officer, our beloved Mayor, Honorable Nyadundo, Chairman, Local Councils, Chairpersons, Landing Sites,
ladies and gentlemen in various capacities. It's a good afternoon. Lieutenant Daniel Kamuntu is my name. The Fisheries Protection Unit Sector Commander of Buyende Sector, which comprises of the 3 districts. That is Buyende, Kamuri, and Bayo districts. This afternoon, I'm privileged to host a team from Entebbe, which is our bosses, that have come to witness the burning of our illegal gears. Ndozo oluzungu lujja kubeera ate lutono kanzire mu Luganda abalala bonna bategeere. Ndi musanyufu nnyo emisala gya leero olw'okufuna abagenyi abavudde Entebbe n'abagenyi abaffe be tubeeranga nabo naffe ffennyini tuli bagenyi mu kaseera kano. So nsanyuse nnyo balaba mu kifo kino. Nze nga sector commander ntwala omukisa guno okwaniriza all sector commanders abazze abavudde mu sectors endala nga bwe tugabana kyoga. So you are most welcome, dear fellow commander, for today's function. I found to give you a small brief on my sector. Mutabatwalanga nga balabe emirimu gye bakola bagikola ku lw'abantu bana Uganda bona. Emirimu emikulu deba batongozaako okukola His Excellency President okutereeza enanda okulwanisa envuba embi. Bano betulina bo wano badikoze bulungi, tubakubire ku mungalo. Lwaki badikoze bulungi? It is evident oba kibonebwaku obukakafu buliwo. Bagemye ebitimba bingi ino, obutimba obutono oba obw'envuba embi obutayikirizibwa mu mateeka ngayiseemu obutimba 4,558. Walala awo baataako obwato obutayikirizibwa 12 obutono obwo. Kiri yetulinga abakulembeze buli omu waaviira okuba nga tukyusa ebirowoozo eby'abantu betukulembera. That is mindset change. Bave kukukozesa envuba embi bayire ku nvuba enungi egayigawaza. Ekisinga bukulu n'okuba nga ebyenanda bwe bavuba bikulu byonka, tusigala nga tukuumye ebyenanda ebijja okubaawo, abaana baife babiryeku babisuubule bibagase mu kubirya nga bibawa obulamu n'abaidukulu batyo. I mean this, tujja kubanga we are preserving the lake and its resources for generations. Kiba kibiino okuba nga tusaanyawo enanda. Ensonga lwaki Uganda eri part of Africa, tujeeta part of Africa, ensi ekulukuta omubisi ogwenduki n'ebyobugayiga bikulukuta buki bukulukute. Enanda eryemu ku ebyo. Mukuume enanda, mu making sure nti enanda eno mutwale enanda eno nga mugiwubira. Mugezeeku okuba abeyiwali singa omuntu aba avuba envuba embi aba ali kusaanyawo enanda. Katugeze ekitimba nga kokota. Kitimba kibiino kyekisookeraku n'okutoolayo n'amagi ag'ebyenanda. Ekyenanda ekibaire kisimye ekiina kokota ekikola bubi yabanga ekola ki ekiremesa okuba nga akizaala. Envuba embi eri mu butimba bwakamba maaki. Katimba kagema ebyenanda ku sipiidi ya waigulu ino, ate olundi
tikaba kalungi ino kabaamu n'obutwa nenda bwakuba ewemba ng'abana Uganda ng'abana Buyende tweyimbe walala n'aba FPU tulwanise envuba embi. Envuba embi tegayigawaza aye yavuwaza. Nenda okutwala omukisa guno okwogera ku nsonga da mukene katono nga DFO bwalambulwire ba MP batandika okutyama meetings ni committees edendawulo mu parliament. Report dinatera okutuuka ewa His Excellency abenga akola ku nsonga edo. Tulina okuyikiriza nti ndowooza anaja okwida ebukungu nga lulala December ku World AIDS Day celebrations aida kuba afuni answer yasobola okukobera abaana Uganda bona nga ne bukungu mweri. So tube bagumiikiriza. Nenda okutwala omukisa guno era okwinonola fishing community ye Buyende nti government erina sente deidenge tutamu nedindi dikaliyo Buyende district twafuna abageni okuva mu micro finance support center bali willing okubanga batuwa sente okudikozesa okutuyamba ku mukuvuba. Bweninga waneeno waliwo ba members aba Together Forever ekibiina ekisinzira ku mwalo gw'ebukungu baba wa sente mwagula motoka esuubula ebyenanda era mugikozesa bulungi. Mbasiima mwekubire ku mungalo. N'emyalo egindi mukola ebibiina sente government erina do okubawa era musigale nga mwetoola mu bwavu. Tisobola kuva wano nga tibakobeire nti parish development model sente do baba badikuwaire gulamu akatimba akalungi bw'obanga oli muvubi bakuwa miliyoni y'esente watandikiraawo wabanga oli support okukosa sente edo okwetoola mu bwavu aye ng'ogula akatimba akalungi mutagula bukutimba bumena mateeka kuba obwo amaje gasijja kusigala nga gakola operation gabwoche ate ofiirwe. Nenda okutwala omukisa ogundi okuba inonola esente edindi eda emyoga mwekolamu ekibiina nga abavubi ab'ebyenanda ku mwalo ogw'ebukungu kuliko omukulembeze bamweta Senabulya Ronald. Saawa yonna gavumenti eri kubongeraku emiliyoni 20 nga emyoga ey'omu Budyope West ni Budyope East yona yajja kujongera sente. Tubenga tukozesa sente edo gavumenti detuwa mu kuvuba obulungi tugule ebitimba ebirungi okwetoola mu bwavu. Engeri yembafuni ekirabo ndi senswa n'akasana mwena abantu abali wano muli bakulembeze buli omu yaviira nibo obatoli ku kakiiko kerosi ewaka ewo oli muki mukulembeze. Eno yentandikwa eno ey'okwokya ebitimba afande tukyalina omulimu omunene nnyo anamushuwa kasita tubanga tukwataganye wamu. Envuba ebi kokote eyo mugiraba kokote eyo simanyi kulwaki gundi eno FPO oba omuntu aleta high rehab yagana okutunulira kokote n'atunulira ekitimba kya mukene. Geraganya ne kokote eyo mbi nnyo ku nnyanja ate nga yo kweri era afande nsaba tukwatagane wamu n'ebitimba ebisigaddeyo tugezeeko okulaba nti tubiteeka wano. Nja kwogera nga technical person sijagamba nti njogera ebirungi byere n'ebirungi tujja byogerako. And then ekirala kye mbadde ngenda okwogerako njogedde ku regulations njaga kwebaza Ugandan government president waffe mumumanyi kyoga babawa number plates ku gundi ku mata ago ndoza muzimanyi ne okugundi meeting gye twabaddemu ndoza weeks ebiri ezawadde ku mayifu bakiriza ne kyoga bagenda tuwa number plates ezo mu myezi etasuka ebiri. Ekyo tuli mu kifollowing naye yenna yeka alina gwenyina mu kitabo registers. How can I say? Oyo gwenyina gwe na registering ze mu kitabo yagenda oku accessinga good number plates.
lwakwano twabegerera tubagamba mujje mu registering mujje mwewandiise abamu temwasobola kujja so afande omuntu atalina number plate ku lyato eryato eryo tirikirizibwa genda mu mazzi number plate no number plate within 2 months kino bakikoze nga tugezaako okuregulating okukendeeza ku maato ge tulina ku Kyoga okusinziira ku namba gye baatuwa ndowooza kati twasuukamu nadda kyova olaba tuli bangi ku nnyanja okugifuga kujja kutubeerera kuzibu n'omuvubi alina amaato amangi tugenda regulatinga tugenda kulaba engeri gye tukikolamu lwakuba omuntu omutuusa akwera amaato agasuka mu 5 ng'ate waliwo abaagala okufuna amaato oba mukitegeera ekirala kyembadde nsaba chairperson abasinga temuzze naye bw'oba omanyi nti eryato tirisaje ku landing site yo tokiza lyato titaliiko namba buku ndowooza etandika ne b something like that bkk something buli emu hadisi tulina amaato namba zaabwe bw'oba omanyi nti eryato tirisaje ku landing site yo tolikiza kulandinga oligenda gye balirwandiikira gye baligiregisteringira saawa zino landing sites ezimu tizifuna maato osanga landing site mu register landing site ina amaato 32 bw'otuuka ku landing site osangawo amaato 34 kati muli mu riskinga mwe mukole landing site endala ziggalewo so kati omanyi nti eryato tiri registered ku landing site yo gezaako ngaamu omuntu oyo azzeyo eryato gye yaliwandiisa lwakuba ekyo kigenda baleetera obuzibu and then ekirala kyembadde ngenda okwogerako kibadde kya illegal landing sites guno munanga kyogeddeko naye obulanding site obutono buyitiridde ezibu ky'obulanding site obutono butuwa false information etali ntuufu tureportinga after 3 months ku mayiifu ebyennyanja bye tukutte buli kimu kyonna kyonna ekikwataganye ku bitukola wano naye bwe tuba ebyennyanja bye bitono landing sites ezo entono akwaba otandikira kuba nate obeera oba mukitegeera naye nsooka kwebaza abavubi okukuuma obuntu bulamu era nimukuuma eddembe nimulinda right now nga tudde lwakuba njogerezaganya nnyo ne mayifu that is aba fisheries resource entebe ntwogerako ne minister wa fisheries okusinzira mu kintu kya mukene tugezaako okuyisa regulations asobole okukinyonyola mu lusoga anyambeko regulations ezifuga that whole thing eya mukene si mukene yoka ne fisheries nga sector ekintu ekyo kyazzeemu kulwa mukene gundi obutakwatagana oba obutamanya ki minisita kyeyali ayogera ne fpu command unit kyeyategeera mu information eyo kati fisheries resource nesalawo very ne regulations ezo enkola egenda okugyayo ekintu kino bulungi sector ya fpu ekitegeere fisheries team tukitegeere n'abavubi tukitegeere era regulations ezo bwe zinaaba zifulumye buli kimu kijja kudda wekisaanye okubeera kati saawa zino tuli mu kuteesaganya era ebitensi nja kwogerako ebitensi ebimu bitwataddeyo ffe nga dfos nga tuli wamu ne fisheries resource entebe ekisooka regulations zonna muzimanyi guidelines buni mayifu ziyayisa muzitegeera bulungi zenyini ziyatadde mu regulations ezo naye okujjako ekyakyuseemu twadde tusabanga abamu ku bateesa abatuwadde ku ndowooza zaabwe the 2 kilometers ekyukemu ekendeereko etubeere kati nga Kyoga si nnyanja naye tosobola comparinga Kyoga ne Victoria kati bwe tuba tugyeko 2 kilometers okuva ku shoreline Amulata nejjayo 2 kilometers and then Kayu Serere and then tuyina across Kaliro kati osanga ka area katisigaziza okuvubiramu kaba kasigadde katono kati ekyo kiba kigenda kuleeta ate conflicts endala osalinga abavubi batandise okulwanira ku nnyanja nga ne bakoze ensobi tubajja kumanya yende yekoze ensobi oba Amulata yekoze ensobi omukitegeera kilometers ebbiri ezo ziri fine ku Victoria ansama ne ku Kyoga nnyanja ntono
bakuba imirana nolaba n'abatambula ku emitala so ekiteezo ekyo twakitaddeyo katulinde bali mu bidiscussingako ne very soon bigenda kufuluma mpozi nekyakibadde balemeddeko okutuwa grofers 3 ekyo nakyo twakiremeddeko ng'abakyoga ntusaba grofers 4 lwakuba nnyanja egenda yeeyongera mu sayizi okitegeera so kati regulations minisita wali bamuwadde wiiki mwezi gumu gundi okuzitwala mu parliament basoboke baziyise banamala okuziyisa after kati saawa zino ndooza tubuzaayo like 1 week regulations ezo zigende mu parliament era saa zino parliament ekumye regulations ezo ekintu kibeere clear sigenda kwogera manya abavubi bamukene mulimu kubonaabona naye naffe emikono giri tied si ffeffe kane command unit n'emikono tulinze order from above kati regulations ezo zinabeera kugenda mu parliament nibaziyisa be bati buli omu ajja kumanya wa waasanya okugenda era buli kimu kijja kutereera nsubira kuba ebisinga ffe twabiisizza okuwa ebitenso okugezaako okuwabulamu n'ekintu waliwo aboogeddeko ekintu kya hurry up n'ekintu kya mukene fishing byonna byonna twabyogeddeko mu regulations so katulinde parliament benazifulumya buli kimu kijja kutereera information tujja kuba tugibawa ekirala neebaza nnyo FPU unit command unit nkolagana gyetulaze ngaffe fisheries technical team ebitiibya bye mubiraba twagezezza nnyo tusecuring court order era saawa zino ndowooza yemu okufuna court order sijagamba kikyambeeredde kizibu oba kyatubeeredde kizibu naye nga kooti nga yo yakisanyukidde nnyo lwakuba yenkola gye tubadde tutenyigira munyo naye bwe tuba tukoze ebintu mu butuufu bwabyo nga kyali kyabadde headed by Kamuntu our commander and then we took it up yenkola ennungi bw'oba okutta ebitimba olina kuyita mu court order no securing court order era court order eno bagitwanduza wayiseewo omwezi gumu olina okunagenda mu court appearing mu court nesaba court order era nebagituwa kati ke kaseera tulina okwokya ebitimba at the same time afande Kamuntu this is just the beginning eno yentandikwa mwenna abavubi abali wano njagala mukkirize mugaane